ya emabegakaawo twabaleeterako ploti eyo eri awo mu maaso nkuba kyeyo gye yagula naye ne wabeerawo obuzibu obwali buliwo between the family nga omu kuba family omu oba babiri abaali batandise okubeera nga bakaluubiriza ensonga nga bo bagamba nti tebakkiriza kubeera nga batunda. Twabalaga vidiyo eri awo mu maaso ne tubalaga nti no nkuba kyeyo omusango yaguwangula era n'atumayo okubeera nga tumulabira oba ennyumba ebeera ng'eri demolished. Era ennyumba bagidemolishinga n'ebeera ng'evaawo era ne tubasuubiza nti tujja kubeera nga tubalaga tukomeyo tubalage developments ezigenda okubeera ku ttaka kuba ye yagamba ayagala kutandika ku developinga ttaka lye naye baali bamutawaanya. Era olwaleero tugenda kubalaga wa waatuuse n'okuzimba kwe ng'ekintu akikwataganyiza n'amaanyi. Tweyongera okubagamba nti omuntu yenna buli bw'ogula ku family, abantu ba family oluusi babeera complicated kuba mu family omwo mubeeramu bba abantu ababeera nga beefuula mbu bo tebaagala kutunda naye ng'abantu abakyasinze okubeera nga bakola ekintu ekyo be bantu ababenefitinga mu kifo ekyo kye mbeera mwagala okutunda. Muyinza okubeera abantu 7, 6, 8 n'okugenda waggulu ne mubeera 3 naye nga omu asigadde ku property eyo agisoloozaamu. Jjukira nti yaba abenefitinga mu property eyo. Kati bw'aba benefitinga mu property eyo aba tayagala mugitunde naye ate jjukira abatabenefitinga mu property mbeera mwagala mugitunde mugende mukole ebintu ebirala. So eyo issue yaliwo n'okakkana nkuba kyeyo ng'omusango aguwangudde era n'abeera nga ekifo kye yakifuna. Bwe twogerera ng'atandise okubeera nga developingawo ng'era agenda kuzimbawo ekintu eky'amaanyi yatugamba tusobola okavaringa okusobola okwenkalaginga n'abantu abalala nekisoboka. Kuba kyeyo no we UK yasobola okubagambako nti we UK naye nga agamba nti ye akoze era ekyeyo akyenyumirizaamu akoze. Wazimba ploti eno weeri room emu studio room kwagenda kuzimba studio rooms zifuna ennaku zino studio baddamu ennyumba enene zitera okutawaanya abantu batera okubeera nga balya ssente baddukamu bwe bityo naye buno room emu room 2 ng'ozitadde wantu owalungi mu kifo ekirungi owantu owalina abantu abangi zifunira ddala ssente. So ekifo kye yataddemu studio rooms zino oba magenda okuziteeka emu room emu kasita mbeeramu ng'eri self contained toyi kafumbiro room emu ebeera ekostinga between 60,000 n'okugenda waggulu. Waliwo abagenda mu 70,000-80,000 naye ye yabalidde ku 60,000 per room. Those are 45 studio rooms naye nga bweggwa ate ziyinza okubeera nga zeeyongera kuba demand ebeera waggulu okusinziira ekintu ky'oba okoze naye currently ye yabalidde ku 60,000. Katugende mu maaso okubalaga okuzimba bwe kuli era n'okuzimba bwe kutandise. Niyo vidiyo gye mulaba nga bademolishinga yo twagibalaga just tubadde twagala kubawako ka flashback n'okubabuulira kiki ekigenda mu maaso.
Dwatidde nekino ekitako ky'amaanyi empale zabali gyepanga teyabipanga naye empale yabi obali otya munno muli ku saiti wamu musiibya naye mbwe ennyumba egonda yannemye okubala nasimba ekikomera kyemmanga naye yannemye okubala nabadde mbala kimu mulandira guli waliwo omulangira naye balaka tebasiŋanye mulandira saidi eriyo nonono abadde wagondi nali badde nemmanya
Six by two, look go. Tell you, sir, I'm going to get them away. Get them away.